media yafetu kusensonga kati ZSB pengeri gye nali namanyira ebintu by'abakyala abo kati ate n'ekirala seeyagala nali namanyi kati buli ssaawa zibadde zitawo bbiri nga ngenda neneekubira mu muntu wange nga wano osibawo sisibaawo ng'oli ajjale wano nga ndi mugga kubako eri era n'atamanya gwe tosobola kukubako omukazi ng'osumuddoba zipu yokka ani atunda wano gye tuli Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Haya, angende wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kwesebo. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye puli alina kutina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi, waawe nyabo. Katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa wa Mato Estates Management. Yakugabye bifu. Sasa kula batata. Tutule wano. Naye omalo yakugabye byonna bifu. Ekyo kintu kyakulaze kintu ki? Amala okusiba ku ssente wano. Wagula TV. TV ino naye munange yayatise yayatiza. Mba yagula TV gaggadde. SB. Ne wuufa. Ufa weeri mpulirizamu wano. Umaru gwado ngamba nti sente za capital nazirya nedda siza kuswala mu maaso g'SB. Ate oziteekaawo. Sente? Nzijjeyo bujja zibadde eri munda. Ate kana akabokisi kaaki? Kana akabokisi mweteka. SB omukazi kana akabokisi kyankoze. Kale nagamba kamuteeke mu mulimo. Nga manyi namuteeka mu mulimo ajja kutawakkala. Nze nkwate bajaaji envuge nga bwendeetayo omutwalo gwe tulya. Business nga tetugikola ki nga tetugikwatamu naye yabaddeko mu business emyezi 2 SB fototeekanga omukazi mu business kale kabokisi kukaaki kana kabokisi mwentereka ssente kuba kati nkola bwenti bwe malo zitunda nkola bwenti jalaga bulungi waneeno nkola bwenti nenteeka wano bwenti kadde nensibako ekkufulu kali seefu kali seefu kale era ekyakanteesawo yali mukyala Sente funa wozitereke wala kano bajja kujja bakagire. Kano nkateekamu nga bw'ogamba nyina seefu 3. Kati wano wasigalawo binusu n'ezino 10,000 bwezityo. Noziteekawo. Namala nwasibako ekkufulu. Era neweteekako zimu zino ennusu era mmala n'ensibako ekkufulu. Aliikiridde ng'abayinza okukagira ne bakagira. Bakamenya. Wamagana amagezi mafu baba umalu. Mulabe mbukana akantu basobola okukamenya ne bakatwala. Kati n'ekirala ky'ombadde ombuuza nwaniridde capital naye bino binusu mulimu n'obuguliguunizi sente ziizino ze zikola ki negwe SB SB omukazi yansuulamukko yansuula naye kati labayo eno nkofiira yo baya mukazi nkofiira yange SB kati gyambale bwoti kuba kati okubeera memba wa parliament byagwawo erina kuba bwetyo omuniga alina jambala bwati olina kyewansigamu naawe ate wano bakoze eki wanjijjayo eri muziri embeera wano tumunyuza omukazi mbadde manyi ogenda nakundeeterayo omukyala nina manaja gwenzize naye yenanyini bakyala badde manyi SB oleeteddeyoko ku mukyala umalo gwakulaze wagenda okuwa bane nsanyusa obbalaba
Tata akusanyisa okubala bamukwano. Awula mulungi nange nefunayo ku bagenyi. Alhamdulillah. Wanji? Umula akolaze mukazi ki? Malanda zo mukazi ayina amabina. Gali si mabina. Ndabyeko nenzikiriza ssebo. Nga ali ate. Tanka kyekyo. Tanka ya kabi. Ono kisobola kuba umuntu yagala kikuwa. Tekimenyemu omuntu ekyo. Tekimenyemu omuntu ate kati nnaku zino ngira ndi bulala. Oli bulala. Nafa ndi bulala. Omuntu abadde asabise vivi. Ali ndi muwulu mwana gwe. Obufumbo bunyuma. Obufumbo bunyuma singa twase tufiirwa. Omukazi aliwa. Mwana gwe ngenda kuwa story y'omukazi. Ngenda kuwa story y'omukazi tulina kufuna SBP tulina kufuna mukazi mulala. Ana yega bolo nawo tumaze mba. Nze mbade mayengenda kujana tusanzwa mukyala nga alina lubuto. ICB omukazi afuse mu baafu n'enkowa buli budde nga ndaba musaayi. Buli budde ngenzeemu n'afuka ngenzeemu kati omuntu anoonya omwana onziza mu ebyo. Omukazi afuse mu baafu? Kati fe buli budde nekanga baafu musaayi. Buli wenda banga agenze mu ggulu balita ggulu. Nyiga kubanga nze mbamanyi njagala azaala omwana. Era nekyasinga omunzisiza adde kuba mukudda yeyereeta samuno nako naye esibye omukazi eyereese yajja nga ajjidde ku firimu. Ebyo bitandise okuntabula. Si kutabula kubanga twali wano ne tuswala bane twaswala twala n'ovuma omukyalo ng'abasimanyanga bazikirizaako sigala omalu oba yamugjawa tuli mu Kampala ng'ajja akalakala naye nakati alabika alina mu eyo kakati omalu naye n'atusiikuula ajjayo kibokisa kyo kazi ajjayo kibokisa kyo nga kiringa naye omukazi n'akukomerera kazi we bato tuba tuliawo ng'ate mwaddiŋŋanye nga baffe tuswadde. SB ogambye enkofiira eno ngirekeko bwenti olaba kijja gwera tekijja anti olina embeera gye wanzijjamu n'onkyusa kati ndaba ate oba onzizizaayo omalu tanyumira nene leka naawe gago naziguze wakati esibikokubanga olina ekintu kyobaokoze eriiso sokujjako kati ntulabe kasoke njeko nene enkofiira era enkofiira wakunemesa bakazi mbikuddeko katono oba kugeramu edda weba ngenda kusisikana sisobola kale awo nakendezaawo ndabe eriiso ttaala simanyi Allah yangera bwati erizo lyange liringa ttala libyufu n'enfufu nnyingi ogiraba nate aganeba neyimba ngate nga baluwa bali ngate nga maso gabe simamyo ago betegereze bulungi eno tewaliyo omuntu waliso lyenu kandibike nenga nsanyisa okukulaba naye okoze ensobi egi wamanya nakubulira omukyala yandoba betuze okugiramu tubirumerumemu tulabe omukyala twakukuma okujja wano netuswala netuswaluka omukyala ng'alyawo tumuyita jangu otubuuzeeko ng'ali mu kituli tumuyita jangu otubuuzeeko abadde yayengerera munda eyo naye yagenda ddi kati ziringa naku 6 ziti nga wiiki eweze naye zitwayomba kwolwo namala namulya maali bulungi mulagiridde ebyokukola byonna muwa direction ngenda okudda ndi muvuzi wa delivery nasanga walinga wowalaba teyagambako nti obaŋŋenda ensobi yali bweti nasooka kati munanga abakyala abo baba abaaki tubaagala naye mu mirimu SBP toteekanga omukazi mu bizinensi ng'ogikoze n'ogamba nti akole kubanga nze nali manyi nti bwe muteeka wano ne muteeka mu bizinensi bwagenda okunzaalira nga era ngamba nti kati ke mutadde mu bizinensi kati ekiddako kulaba lubuto na mwana SBP omukazi ng'atandika okutunda lunaku olwasooka muyigiriza emisumaali bagipima bwe bati haafu eno bwenti kati kankulage enziba gye yanzibyemu
omukyala atandika okutunda kati mukutandika okutunda ngamba nze kambere nga bwenvuga boda nfuna ogumu ekitundu bwe tunaalya bizinesi tuleko ogikola ki okugikwatamu ngenda okuvuga boda okuddamu okujjako wano nga gaddewo nemubuuza nti ate lwaki okugaddewo nze noonyeza abagula nga tebajja nzigalawo ngamba kino kika kya mukazi ki kyenafuna nemugamba omuguzi gw'olina okulinda kasitoma so si kasitoma yalina okulinda ekyo nangamba kale kiwedde nemugamba nti kale kola nga mpulira njagala akole ki akole nga nange bwenkola tusobole awafuula awaka then ndabe nti naafuna kuki ku baana abeerawo bwatulabutunda nga muga naye buli wengenda okusuubula ensawo zibeera 6 7 naye ngendo sente ate nga abantu bampagira esibifo nga abantu bampagira naye nga buli wengenda okusuubula ensawo 6 ate nona 48 58 nadde tuuse ne ku nsawo 38 nga mubuuza sente ziragawa nga bagwe tombuulira nze sente ntunda nziteekawa nziteeka omwo kale tubeerawo kati mutandika okutunulira ebintu ndaba ebintu tebijja naye nga muli munda muffe munze naye tulinamu akaluyi nga yansiiga monke post simaya monke post kyona akutula akati nga ngamba ekyo yasini okuva we nakusiiga ekintu ekyo tonjagala namukwata ne mujjanjabisa nange nemujjanjabisa tumanya simanyi kulimbaniza nokukweta ne kuli siti nozirabako nga za ddwaliro oba nzikuleetereko ozirabe mukama wange njazireeta najjawo layini yemu ya seminti lwakwejjanjaba naye nanyoleddwa nnyo kuba kabadde kannyumira ne kanfiiriza nnyo akanyuma katya esibifo omukyala atambula kalina enkende muno mwokwata boti enkende kaba kawato nga katonotono okwata konna n'obulizaayo boti nga kanyuma naye nga ku mayisa amabi kwe katudde esibifo omukyala oyo ate nno nakati ku budde buno ba esibifo sooka olabe naawe twagala abakazi naye kino kisusse nazifa gyoli yonna yasanga ne zino ensawo 2 n'ekitundu buli lumande ngende e Kampala n'olwokuna siguzeeko nkoze okuva nga ndi naye nesiguze badde empala empya kuba bino bina SB4 gobindeetera naye kati buzibu ki sente omukazi yaziryanga bulya zino mobile money ezajja agira asindikawo abo addamu n'asanga busanzi kankulage n'enziba gy'abadde anzibamu kati tufisaawo emisumaali SB4 nga bwolaba gino emisumaali ogiraba giba gifise eno yali 2 kitundu eno 2 kati bwefikka nga buno bujjudde tuteeka kuno kungulu bwe tuti kati ye kyabadde akola asena eno oba ekitegedde wano n'ajja ne gijjula eri ne wabeerawo ekinyanamala n'akola bw'ati nojja n'omugamba nyabo leero totunze kuba mbadde nveeyo ne elementi yange nenyingira bwendi ne mugamba leero totunze nga ngamba ate kiki kyotalabawo kati nga ntunula wano gijjudde kati mukunoba ngenda nzijjawo buno maama ngeno binnya ate ayoola emaali akola ki atwala butwazi sente atwala ndowooza bwasindika ewaabwe bwe buzibu bwendimu SB4 oyanda kikulu otya kuba ate era kazimbaagala naye nga sebo mu byesente okimanyi nabadde ntambudde SB4 byasentebala olwo wasooka weyanoba nogaba yali akusudde tuba tulyawo kati omukomezaawo SB4 nali nyina omukomyawo olw'ensonga naawe walimu gundi wangamba tugenda kunoonya omukazi kale abantu bonna bagamba ija jabolo weetaaga omukazi ninabula omukazi w'omu bantu nfuna abo abakazi abayaaye kati nali manyi nti omukazi omuyaaye nsobola omwetereereza naye wanjisebo netosobola kumutereeza kyokubuulira nga sikulimbye naffe tujja wangi muwala kale namwe mujebaleko balungi pozigwe oguze muwala kale baaba kati sooka ondekemu katono nina omulimu gwendiko wano sooka ondeke bannaaye kino kiki abuze ku batuuze gwani sebo
sawa zino kati naffe nja tugenda mba nenjagala abamawule simanyi kyebaagala naye mbadde nsaba ekintu kimu embeera gy'olimu oba gy'otukolera ewangalire ddala gwe nga gwe alhamdulillah awo yogedde bulungi sebo si kibi buli muntu alina kyalina okukozesa era si butwa mbadde ngenda kusaba obutuufu obutuufu opromotingibwe ove ku ddaala lyoliko ogende ku ddaala eddala allah wamaanyi kijja kukolebwa nga woogambye kaggwa onayoko mukazi ayagala okufumbirwa nze nina omukazi wange mutumirako bambi yadde eddiini zakyukamu muisiraamu kale genda kati mulomboziike ngenda mulume kubanga netukiikira nimbiti ebi nekiru nabaddewo nembagamba nimbiti ebi biti bisatu nze nganze kanze nsooka nengendayo nga taata kubanga jjukira naye mbambi tasobola sula ki naye okuzika agenda zika kati nengenda kati babaleka mukiti ekirala nedda kati tweyanziza kati leka tukole ku mirimu jajapo kati saazino ongoba bannaye buli muntu yenna ng'ayagala kintu kyonna jajapo tayo baba kaggwa akansooka enkwongereyo nze kennyini kubanga muwerekere kagenda aziike ojja kunsiranya ate mu magezi abo nsiranya naawe anti abanaye sakoleka enkole byenkola gwe tewakozeeko abasajja mugjeyo bannaye kati nkomyewo ne balonzi baabo gwe waawa baalimu togenda kwesimawo kigundi kijja ekisanja bangireke saafu na kaadi baleke akalulu kaabwe kati tuli ku birala kanonye bakyala newasize nijja bolayagala abakyala kati wakisaagala bakyala naawe Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel, olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel, ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 Room 20. okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. kati era nenaku gyempulira noleeta emmotoka nga njereere ku kizibu kyenyina SB4 wadde batubbye abakazi abalungi mu kiyovu ngenda kugenda ate nogwe mu kiyovu kati eyo bikadde ngenda bayitayo ku Nyange waliyo n'obufu eno ngenda ku Nyange waliwo gye bayita Dubai Masaka waliyo Dubai. Waliyo Dubai. Nyange Kafokeru. Dubai bakazi baweereza bali mu bunika. Pikini. Yenne mwesite mwaso. Abayitayo ku Dubai. Ngenda Dubai eyo. Kale kyalo bayitayo Kayijja. Nefe engeri gye wabeerayo abakyala tuyitayo Dubai.
kiri kumpi muneno kiri kumpi muno nja kutwalayo watuuka kati oba ku saidi y'omunyendo waliwo we bayite ebujja nga we bazika ngobya ono noyambukeyo kati waliwo akafo bakayita Nyange awamu bayitawo Dubai. Kati eyo gyogenda gyengenda nenefunira abakyala babeerayo babeerayo era kino futa onfunirayo ngenda kufunirayo lwakuba nti kale ekizibu kyennaku zino ekiriwo mukazi wo bwamala okugenda abakazi beeragamukko kati tebakyampa bulungi era ndi wano mbaga bannange mumbeerere mubaaba njagala nfunemu omu nga mulungi kati nga si muyaaya gye tukole abakazi tebakyakuba bulungi batya okuwaaki SB4 omukazi bwanoba olwawo okufuna akuwaako bonna baba bakusumbiya kyova olaba neruli waŋŋamba lwaki wamuzza mukumuzza nga ndakaasidde kati naye ng'ogenda ku Nyange ng'ofunayo awo kati era nkibala bwe nti kati wiiki eno ngenda kugendako buli mu wiiki ngenda kugulangamu emirundi 2 era bakyala munetegereze kuba kati nayimiridde ku Nyange awo ngenda kujja buli wiiki nga ngulayo emirundi 2 mukazi wa mutwalo abakazi 2 sije emitwalo 2 oba nokugulako ku Lwokubiri weekend njosaamu Lwakutaano ogula Saturday ne Sunday Saturday ne Sunday Saturday ng'ogenda ogulayo bwa mutwalo mwana mbadde luli nsabisa vivi ndio butesi bwo ngendo kugira nga akola kyate wanga badde tamma nga gwenjagalira gwenjagalira nga wenkolaje ne kati SB pengere je nali namanyira ebintu by'abakyala abo kati ate n'ekirala seyagala nali namanyi kati buli sawa zibadde zitawo 2 nga ngena nene kubira mu muntu wange nga wano sibawo sisibaawo ng'oli ajjale wano nga ndi mugga kubako eri era n'atamanya bwe tosobola kukubako mukazi ng'osumuddoba zipu yokka ani atunda wano gye tuli badde nga mukubamu sakoleke nga yetawoggana pa bakazi mwana nga bakuba sawuti goloze ufa naleta yaki olyako ufa ebimalanga era bwe banga mukubanga ne ufa kweri tosobola kubuuka kagaba kasoma agenda okujja wano nti ze kugula sementi oli mugakuba era kati wondabira ndi mukweraliikirira nali manyi njagala nnyo kale byokwegatta bisawo yitawo nga neegatta kati kesi kyegatta mpulira emmembe eyagala kunsinduukirira banneewulira olutiko oba mwe muba muwulira mutya obadde wamanyira okubeera n'omukazi buli lunaku nekituukira ddala mwalaali nga tokolaki nga tomulina kati jjukira kati naddayo ku pulaani anti ku pulaani B eyakasabu waliwo n'akaze akapya kantusanyalaze mukyali mabega waliwo akasabuuni kati waliwo akapya enkola eyaze akasanyalaze wekali akasabuni kakulema okutegeera negenda gye batunda ebintu by'omukwano nga bwogamba babeerayo twongera ku gundi ewayo obunene genda obabuuza akasanyalaze ogaye mukazi wange yanobye naye mumpeeyo akasanyalaze bakambaza kuli naye katabu nkaina nkaina buli kyange bwerakasira nze nakyenakowa okuvuga gafuta okujja n'okunnimba siwa kulimba kati kaleete siwa kulimba n'ekikumi kati nazeemu kati jjukira oli abadde amazeemu ku mubiri kati ngenda nsaka nkozeemu anti mbadde nnyiga nnyo emaali nga mmanyi nti kwe kuzaala kawenja kuzaala kati yazimu ku 10 naze ku 10 ngula bokisi lwakuba nti kale kati capital mwagala nnyo bankuttemu naye tebaba kunkwatamu wano bo mbadde ngenda bakolaki kati 10 ono omumira ng'ogenzeyo kusatadde okutemesa 10 Nyange 10 mumira nga naatera okutuuka mu katale bwenti ne mumira kuba mmanya wentuukirawo sinza butakolaki naye ate nze nno boolo ndaba wano bammanyi buli wamu abakozi b'emirimu egyo bammanyi era Allah bampangaalize ate kati nno nakomyewo bupya
bakyala wendi bakwe bakayana balya kasuse siteekako siteekako tuyambala ojja kufa bboolo lumu nayambala kondomu eyo nemugendamu nenkwatayo nenjijjayo owakana okwatayo nogijjayo ssebo wagera oti ate bwe bevaako egenda nga labbabbaani egenda wala kale wagijjayo otya nagijjayo mukono gwonna wagazi waba wagazi lwakubaga olabanga wakundoloza owayitirayo omwana omukono neguyejjayo omukono neguyingira nenjijjayo sikulimba kati gwe notambula nange ojja kuyiga obwenzi naye lwakuba nti olina okuweerera abaana olina okuweerera abaana byokola bingi nange nsabira mbaagala naye akabizinensi weddewo sikugwawo nno kiraawo gwe katonda nga yakuwa omukisa esigadde mu ngero tuli kunyumyako nti nyina mwana emmiri kwe yalina kyandiweya nedda masaka omukidda kati ekyo kiki ngegenze netekukwatibwa bunno okuba akajja kwerezera mu kyalo mulimu nemmeri kwerigsokoleke sente zino gwe waziyiya naye kapito yono gwe twasigazizza yuuyo omulabi tumulageko ku bantu lwakuba nti kale sente tebaziraga bantu tubalagekoko tetubalaga munange kapito yono SB omuwala yankwatamuko naye nemiliyoni emu n'ekitundu kati yegenda egatta ebituli togwamu nga fala anti kati ndinako okuddamu okuwasa ndinako okuddamu okuwasa anti kyekiri kyegambye nti ngenda kugula buguzi kati nga wagambye nti nno okugula omanyayo nti Saturday nafulumyayo ekiwaya kale kyebiri transport wano okugenda nokuba wali eri era boda eriyo amafuta asewo ebibaawo bibeewo SB yanzibyeyo kanziba n'agenda naye Allah essanyu ly'enkyayina nkyayina mu miliyoni emu n'ekitundu kyalimu era gyali eyo ng'amanyi nti nno yansudde yanzibye ngenda ggwa yeeriko mukama nena bamuwomeddwa nakunyigidde akakazi enfunda mukaaga olunaku nedda golooza yakanoba emirundi emeka guno gubadde gwa musanvu ekyo zagenda kuddeera siza naawe oyo sikyakwesiga sisoba muzza babawumalu tuli twaswala wano netugenda okujiba naye baba nanga tusekera umalu mwe mwaleeta obuzibu nengenda baleetere peesa kati ngenda TZ omanyi nanyize nnyo mukazi bange mubakwana wano bendeeta ngenda kuleeta omukazi TZ ng'ayogera Luswayiri Luswayiri manyi ng'omubuuza sibeeta nno nnyabo ng'akuddamu fenyaje kale ndabe wonooyita era omukwana bwentyo ndi bwentyo habari nzuri ndiyo hiyo nawacha awo abagobeddewo nno tayagala twala eri nali njagala kuwako ne kasitooli kange singa nyino kati mwabambuuza abaana banene obulira abawagizi babafaani bange magajjajja boolo naye lwaki toyinayo mwana mwenkwaniriza buli omu nakwana omutizedi mukwana omutizedi nafuna olubuto era nazaalira omwana bwe nagamba lwewajja eno negamba nti kati embuto bazikola ki bazindeetera naye obuzibu bwe nafunye SB4 oba pulezidenti wa TZ oyo yeeyisa bubi si Magufuli ndoza oba Magufuli oba yaani ani president mukazi okimanyi nti aba TZ balina enkola mbu buli mwana azaalibwa mu TZ aba wa TZ tava TZ etezo nayo mwana TZ nyina omwana TZ naye nayagala okumuleeta mu Uganda omukazi naŋŋamba omwana we TZ tava TZ kale pulezidenti waabwe yabagamba nti omwana azaalibwa mu TZ aba wansi eri era bamunkweka nembuuza ensonga lwaki takola ki
kati jjukira we namukwanira omuwala oyo mu Uganda muno mwalimu okwekalakaasa nga mulimu bino gundi babalusa kati jjukira bati bizedi abo emali mwezi 2 ngenda kukolako naye ensonga zo za kiro ensonga zo za kiro nkubuulire nno muno mu Masaka mu Kampala toddamu kwegamba nti onoowasaamu omukazi sigenda kuda abakazi nabo banaabawo muno kati wange gwe mbadde naye abantu beeno mwe bali muno mungi naye bakomba ku lugalo mulina kukomba ku lugalo ate nogwe nekyotamanyi okimanyi kati olaba oyo omuwala omulaba niwomwepikako nti omuwase gakuggwa kati oyo tasobola okufumbirwa musajja omu aba tagenda mumumala oyo si mufumbo abeera muno naye si mufumbo mumanyi bamulaba mumanyi simumanyi linnya naye ng'abeera muno mukolaki wawula n'otesimba kubanga abantu bonna tobamanyi abantu mbamanyi n'abalonzi bange bamanyi ne constitution wange ebyalo ebiri mungi mbimanyi kati oyo omuwala kamukubulire bw'atyo omuwala bw'atyo kitosobola kumuwasa abeera ne muganda we wakanga mulenzi ng'ono owumalu namukubira esimu namuga waayi oba ye Noola kale kakugereza ye Noola namuga Noola wategedde nga ndi bubi njagalayo omutwalo namugamba nga kye nakwanye ekyavu kankikigire ndabe oyo asindika 5 basindika 5 ng'omugamba nti wategedde funa kati ng'enkyafu nayo tumanyi bagenda asula wano nawali kati bwasula wali nga ole akuba taata we oluusi oba munyina wa mwenge mwana wange musujja nga gunnuma alina mukabaala mugamba nti taata kandaba ono mukaddomi oba anaakuwa oba ekitegedde ng'oyakwata emitwalo egi 5 oba oliawo simu nga zizze okitegedde kati afumbirwe tasobola kati nkubudde enkode y'abawala yeeyo kyokola oba kumuwasa omugjako esimu ogimuggyako tosobola akyusa enamba benganazimugjako SB esimu yange oba nagiwumuzizaawa ate mmanyi oba omukazi yagenze nayo mbadde wano nga ngikutte naye ndabika ngizizaayo eno munda kanjigi SB ku SB family yatuguse ensonga tugenda mugudde ku Jjajja Boolo tujja mwebuuza nti Jjajja Boolo ali ku ki Jjajja Boolo ali atya tukomyewo kumba nga tumulambulako naye mbalo nkubirako ku simu yange awo kakubireko wano tugenza okujja Jjajja Boolo mukyala yanoba mukazi bamubba omukazi yagenda tebannondayo ali mu biwoobe okay kale baba kasita ntegedde weeri mbadde neeraliikiridde SB4 omukyala tewabeerayo omu era nja kuddamu nfuna omukyalo omulala naye mukazi yagenza wami mugundi yakulumye SB toddamu kumbuulira mukazi oyo kubanga omukazi namba tumukubireko tulabe talina simu alina ekisimu kyatambula nakyo abawala basiba nawe busibinkala alina ekisimu kyatambula nakyo aludde nakyo emyaka nga 6 tekikola yakijja mu kampuni bana bawola esimu za looni ne bakimuwa ne kimulema okusasula kati atambula nakyo nga mulambo tekinyika tekiteekako tegala bagazi kumpa namba ye enamba esobola n'okukuwa taata we bw'oba oyagala yiye si ataata we eyiye sigirina talina simu ne mukuddawa neera yadda talina simu umala esimu wajujja wa yadda talina simu kaneesiimuleko ggwe kubanga nzijjukira bulungi gwe nkekkereza kati kapita egenda nti ate ogula butambaala jeto bwabeera awo katambaala kandabe kakijuwaji kandabe onanse nkuwulira abantu
kati wano tewepepeta odda kubiri ebyekirodi nti olina kuyita kapya ne mu mutwe ng'otuyana nnyo tuyana nnyo mwana gwe mulimu ekifuluma nagaye badda kubanga oli mukunnimba nagasala saizi gwe nadda mubajero nagasala kati ntuyanye emirimu SB4 nkola nnyo nze sikola kyogamba gwe emirimu egyammwe gyakawewe busebo situla mu seminti oyo olabe situlamu emirimu egyammwe osokisitula ekiruwa ekiruwa negwe oyo oba toweeriisa gwomukazi oba toweeriisa akutamu omuntu nane lwakakikuleetera nno njagala gundi bu 14 nze byange obimanyi agikajjangu okazalaye akazalaye so omukazi kiki osinga okumujjukirako mukazi nze annumye kale nze mujjukirako ekyokusooka nga ye mu mukwano ne bwadda kati era nga mukuba naye nga obyoga nti abeere mu bizinensi oba nziremu kale okubeera naye sisobola nabakapa yamwe yali emakinze bulungi kati nno banange yali emakinze biki oli gweowa eddagala n'omugaa nti eddagala eryo olina okunkubira engatto nga bw'ogiraba bweti oba olina okuwoza eddagala lyakweka eddagala lyakweka nga tayagala kukola mirimu ebyemirimu tagimanyi bamukuza bubi bayakola mu kikomera baana bagagagga wa mulwalo lwakuba batuka eno batulaga nti tasobola nakwata nakulaga mbu sireeya naye nga oyinza okwekanga nga newaabwe toyi yakakutiya toyiza enkoma wagendayo sagendayo naye engeri gye balina evvako ly'ennyanja kuba weeyo era kaayi naye bw'abeera wano ogamba bamuzaala kusijuke wangamba ntumwavuga piki wange mwazaddewe nga mulwadde ne mugendayo nakalaba wano nga kalinganga buno wana babagagga abali mukikomera mumotoka mukima wakagendako talina bugagga bwawo kankubula enkodyoze kuba buli wobeera n'omukazi omumanya kayinze mbadde nga mukuba nentandika ne mubuuza kimu ne mulaga naye gwe bw'oba ovudde wano ng'ono oba obeera luddawa n'atandika okupalapalanya nti mbatambuza bibaafu n'omugasha ze engalo zitambuza ebbaafu naga nti kale nonda mwanyi ku kyuma kati wayita ebbanga ttono ng'akubuulira ekituufu akireeta naye gwe n'okimanyirayo mu magezi naga nti muba mutambula kuba mbadde muzubyamu eno bw'ozuba naga kale malaya entuufu teba bwetyo atunulira malaya beeno naga malaya entuufu teba bwetyo kati malaya ekyetalina na loogi malaya entuufu yepangisa loogi n'abeera ogenda omwezi gumu nga n'obukadde akakadde akafunyi nemubuuza wabiyigirawo nanga ne malaya abo bamalaya balayisi nkomawo wano naye wakanga nga naye muntu ono yali teyeseeringa mulo era kati gyali kati gyali ali mu Kampala omwo naye singa obadde osobola okulambula amabaalabaala kati ateeka okuba ali omwo mu bukirabukirabu zekati wookeezo waliwo ebbaala eri bagita batya sharaga fimba gyabeera bagita mezonoa oba ali eyo oba gyali negwa namugwamu ajja mugwamu nange naye nanga yakadda naye yankuba ebizikuziku era bamwerinde eyo lwakwanadde wamujjanya nebiwona badde mupepese maali nga njijjanjabye nga ngenda kuba nkuba bukubi nga temulimu wadde akalwadde magayira akomewo omuntu gwe nateeka nawe mu bizinensi ne mugaa tutunde omujjamu n'omujja mu bizinensi noddamu n'omusibira era emumaliro ali omusibira nasiba omukazi nemusibiramu nempulira nga nkooye ate SB4 kankubulayo n'ekintu kimu omukyala abadde n'ettima yanononedde ebintu byange yaddira bambi Allah yebale ziwani sanizi yampa gundi yange neti yagiyuza poliso yagusalamu bwati naye byabikoze anoba ngagamba ogenda eyo bwembeera ne SB4 onjogerako n'obigula n'obikola kitegeeza nze mba nga abikoze n'aleka nga abyonoonye
byonna era kinnuma yagusala omufaliso yagusalamu bwati kale osobola okugwebakako yagusalamu kati vyako kalaba nalika kutereddeko nonkalaba yakakuba wansi esimu yange yagikuba wansi kale nga yakulaga bakazi balina embeera bweti kati nze engeri gyendi man power negwe nnaafuna era nja musekula kati yaba amanyi ogenda kufuna omulala munyumirwe kati ayagala aleke nga n'akataasa akaasizza buli kimu ng'akyonoonye SB4 yanyononedde ebintu bingi kati mujjukirako ekintu eki mukwano gwa mbuliri n'ebirala talina byange ekitegeeze mukwano gw'obwire musufu mutabu watabu naye abatabu bangi otera omwana ku muzindalo gwe nayimbirako ku muzindalo gwe nayimbirako lakola mukalyoki nayimba ku muzindalo gwo ze sibikkiriza bwaguluma bwaguluma ate okugira wabanga ajjudde emmere nakuteeka enva mu kibakuli okuuta mu kibakuli nokumba mbadde mbikola nnyo naye engeri gye nafunyemu obulwadde era kati sikya nabutuka kati abasawo bansomesezza kimulimu obuki ne bansomesa ku kyokwambala ekyo kyo kikyagaanye ekyokwambala ekyokwekebeza tewekebeza kitiisa wekebeza mwattu nkubulire juzi bwe baali banzijanja basooka kunkebera bwe bamala okunkebera ne baleka batandika okutujjanjaba era newe mba nkakulazaawo mwattu abakazi temubatya mwagale ku bakyalo osobola obutafuna buzibu mbagadde naye munne nyinza okubanza wane sawa zino tutekwekebeza bankebera nabo bankebera wafe mu motoka ntya saagala sisobola gwe kwekebeza oyagala ebintu byange mbigabe tulaba bankebera nanga ndiri mulamu nenange dokita nagaba bakituufu kale nkyabawakanya kusinzira gyempitidde banze jjukira bwenkyogera bannaye omuntu ayinza nogaki kubanze n'omuwala wa AIDS muwasa singa mmanya nti anaamira eddagala babisomesa nagatogana kuba maali kati nze nali kale abakazi bali bannemye okwagala nga buli mukazi baŋŋamba wasiriimu bakutiisa kati nentuuka nensiba bulo kuba baŋŋamba bw'abaamira takolaki ate tomulinda kala okukala we wava omukka tolinda kukala bw'aba akaze buukayo nga kamyu gwomala okite ogikuba naye ate okubira essaawa 2 namba yakaze dda va nekubya essaawa 2 kati nze nga namaze okwaka gaati wange nemumaliriza bulungi kale nempalampako ku kiti akessaali okitegedde akessaali ke katono kati nemmala nenkugamba nti ngenze mu nsonga z'omukwano era SB4 ogera kusanga nga nkoze oyinza n'okusanga ekintu n'otakisuubira waliwo omukazi eyampasaako naye omutima gunga obanzireyo yali yampasa emyaka egyedda mukazi yampasaako ku byakumpi wali we nali kale mu mbeera nga mbonaabona we nabeerera eri kayumba kange omukyala yampasaako nantwala ewuwe nga mpabulisi lwakuba ekyanneessa ngenda okutunula bwe nti yalaga nti mukazi muto ngenda okutunula ng'alina abaana abenkana nga gwe SB4 kati nayagalanga okutuma sigala nanga atuma oyo nga gwentuma musajja mukulu gwe naliisenga taata nga bansekerera ngenda okulaba buli wenfuluma mu njuye nga bansekerera bagamba laba gwe yaleeta kati yoli awasa buki buwasa era nyinza okuddamu nemukubira ku ssimu okyayina enamba yo nga nsibawo wano nga nyuse neŋŋenda nemala nenzala lwakuba nti ayinza okuba nga tayagala ate nkole anti kulwaki nze nagambye ekintu kimu emba sirina mukyala mpulira emmeme ensinduukirira mpulira seeyagala bwe buziba nga saagadde ku mukazi mpulira bubi onkubuulira naawe nawuma lubwato waali enjoka zinneetokota nemmere yannemeddemu muli nawuma lubwato waali simmanyi balina kizibu ki naye banange mbabuulire mweveemu tugende oba mbalala oba wano SB tunoonya omukazi
yagenda kufunira omukazi gwenza okuteeka wano nga mukubako no bwe tukola ki oyagenda yenna nnyini bakazi Wamma olwagala odi awo wonna abalina olefunye ku busumaali Somalia ne mufuna Somalia aba mulungi nnyo abalina abalina alhamdulillah mpayo mbadde nkyali mu Bannyalu gwe nkusenseredde Bannyalu abo mbadde nkyali mu Bannyalu bentambuliramu agala kuwa Somalia era tunadda tujja kudda naye amina that's before abantu bona kale ne banyambe ekyo nenfuna omukazi omutuufu nga saba bana bakazi abayaayi bezi before nze ndi musajja wa ddalamu nkumanyi banga bwembeera n'omukyala nsobola okuyambako emirimu ono kajuze kunkutulamu nyina okumusombera amazzi nyina okukola kale okuwaata amanyi n'ateekako n'emmere kuba ateeka mu lubuto lwe naye si bifo gino emirimu emirala kwoza ngo Allahu akbar musulawo ng'omugamba okwoza era nze balina muvaako nga kwata engoye zange nenzeeyoleza kuba obubwe bumwanguyira okwoza obubwe bulinga butambaala kati njagala SB4 tukole ku research y'okufuna omukazi naye ogenda kubuuza omukazi njagala atya anti kyebalingamba ayo tutunda mu kamera jajja boolo abantu bagamba omukyala yanobye saa zino tunoonya mukyala oba lesobinga omukyala gwoyagala ogala mukazi ng'ali atya afaanana atya myaka emeka byonna tula mu kamera awo bagambe bannange tunudde mu kamera eno nga nsaba Allah banga okimanyi nti newoba ogenda kwebaka ku mukazi bagamba sooka osobeddwa tomala gagenda otyo waliwo batakyabikola batakyabikola kati abantu tebakyabikola oyo kale ne bwogamba bisimillah naye nga togendeddewo bugendezi Katonda akuyamba kati abakyala abali abandaba TikTok, Instagram, Jajja Bolo International Uganda ayagalayo ku mukyala njagala nga nange nsabisa vivi naye abakyala benjagala muwulirize nnyo omukyala anywa omwenge simwagala omukyala ayambala mini nekoma muno simwagala bano abakyala batekayo akajaani eno ng'owange mbadde mwina ogenda okula amaaso gamyuka mpola nga atekayo akajaani abo saagala njagala omukyala nga talina kyakozesa kyokka kyonna ng'ayagala kimu mukwano bukwano nze nga mukube paka lasiti nayakkirize wa myaka ng'emeka awo emyaka obutasukka ku myaka 22 njagala emyaka 18 okukoma ku myaka 22 agala buto njagala omuntu asobola okuzaamu naawe omusaayi sagala nkanga sayizi kutya sayizi sagala nga munene nnyo nga kino kyawoma luto kyagala njagala nga kali potable nga katono kale nga kati kakugereze nga woolaba gundi Spice Diana figure eyo bwetyo ava peace kuba kati nze abakazi abange nsobola n'okukola bwenti naagwa ku ati gwe tomanyi mukwano mukasuka mu bbanga najja naagwa ku ttuli naye kati omunene mba namusitula ntya naawe kati nga ogala muwasa abeere mu bizinensi oba mu kisenge wabula gwe ngenda okuwasa olwono katuli mu bya serious gwe ngenda okuwasa ngenda mutwala eri kayumba kange eri nkeere nga nvaayo bwe nzijja wano ate n'ekyomukisa si yonoona nze sente njagala mukazi ajje tukole tube bagagga nkeere nkya mugaye nkutwalako SB4 ayambale engoye ez'obuntu oba shariya ngezo banenkoyo abawala bano ab'obuno wallahi ne mukyala awantu n'atulabwa ati katulanga bwentudde empale neerabikawa n'abasinga bebagala Umaru byayagala Umaru byoyagala nze neegumya nenga nti kale nja kuwalakata nenga bino ebikolwa byo mba sibyagala kati ono abadde talina kiryawo kyanzimba naye nga buli wayagenda bwe ŋŋamba mu mugobe nga ŋŋamba ate webunaziba onobeerawo otya webunaziba nakati bugenda kuzibeera neeraliikirira etegeeza abasajja abasinga obungi abana omukazi ono naye nga mwagalako ekyo kyokka nga yeeraliikira kasita buziba nga taliiwo kasoozuula nti omukazi muyaaye ng'ate akuwoomera bwe kyokola bino byonna biveeko byekolere byolina omugaa nti mpeereza oba mmere kwanze bwe ndaba nga wali otambula okitegedde bino byofumba mbivaako nze nenzira ne mu hoteri kale nenkuwa eddembe lyo nemmanya nti nja kuganyulwamu ekyo kati ng'ono gwe mbadde naye
nenga ye abadde tazimba ne sente okuzoonona kati olaba akagundi ako nakateekawo kano nga nsuzaamu sente ne SB mukazi ampomedde maali naye sente zange azitudde kati nga nzirira nensiba ku nekufulu esimuluzo nsula nakyo mitwetwe ene olwo nkukutira capital tanziba nsula nakyo mpere kati olunaku lumu oba nayakamayirungi n'ekiwumuzaawa nkeera ku makya nkeera sawa zibanze 11 nonye isumuzo wenzigula sente yangamba nze nabadde nakyo wata ku mutwe ne ngamba bannange wabadde nakyo kiriwa nakimpa nzijayo sente ngende wa mwami mutaji muto okusuubula je nsuubula seminti bana enteka sente ku akawunta batandika ejo 7 nasiba 10 nenga nga ejo 8 nga jatodde ejo 7 nenzija ne mugamba laba seminti gwendese yadda kuntamuye nga akuuta ate tewali lesoyo nenga sente zange azibye mu butuufu nota mugobaawo gwe olwo mukazi abadde ayina nze mbadde nyinza omuga nti olwayo tosula era n'agenda ng'agenza eri kwambala omutima gwange nze gulinga gwammwe bwe ŋŋendayo bwe nti gwe nagambye ayambala agende nsanga yeebase kyabugazi obuliri bwati nga yenna ali bwereere kakati ne ŋŋamba engoye azoozezza nga ogamba mumugamba ayambala agende nti mugobye yeyambula nadda mu buliri kati ze oluyingirayo bwe nti nakugambye ogende gundi kati ngenda okugira bwe nti ng'ate nga kuba mala ogakubaawo yeebaka bwe basi kati nga nzija nentula ne nga bannange simanyi kiki endiko omuntu anoonyenge gy'asobola okudda ku sayidi yo nga tolina ng'egyo odda ku sayidi yo sayidi yange ogenda kugiddako olw'ensonga ogiddako ng'onfunidde nga tufunye omukyalo ow'omubanda naye ojja kubeera ng'era oli kwoli oli simuliiko era olaba bwe naalaba nga kale mbuliddwa omuntu annyamba okufuna omukazi omukyalo ow'omu bantu ate njagala nga musiraamu nze nja kukola kyensobola kyonna mu butuufu nja kugenda mu buli muzikiti gw'owulira nga njogera ekizibu kyange ekyo SB4 bwe ndiba maze okufuna omukazi owaddala olitya n'ogamba mu butuufu wali olina okubeera ku sayidi yange ate tuludde naye nga kyengenda okukola abano abawala b'oku ssimu nga betufunira ku ssimu abo nedda wenako n'ab'oku ssimu kakati gwe tokyajjukira bwe nafuna ono ekozi yali wakussimu namufunira ku ssimu ntandika okumiitinga ku ssimu ate kiri kyebafuna ekyesawudi ekyali kinene kyajjanga kinene ekyesawudi ebyaddayo abakazi batukubyamu bukubya aye banaye nenfuna abo ne badda naye lwakuba tebasobola kufumba abeera ate toyagala banene ate bali banene bali tebaali banene bonna waliwo omukazi ayawula gwe okitegedde nga kabino olusi ke kanene nga byonna biri mu shape olubuto oba omwagala bwe nti omba mwagala ate kino mumala kyakolaze saagala bano abakulanga ekitooke ate mala kyakolaze ekyo bwekityo ekyo kyakabi tukikuwe nebbina ndabye ng'eryaffako umalo iririti ali umalo kyendo wali kuteko tabaye bina lyafako liba terinyeenya ese nawe je baleko umalo wali kuteko liririti lyafako mboligonda ligonda eryo nange eryo mbanjagala ne wali olyonyigako nga kiringa ekipiira so anyway tulina jajja bolo tuli mu kidda walina okujja e Kampala tukola appointment eyo musawa kuzzemu erinnya mutuufu SB4 kwetolanga ndi nawe nti anokuseka bintu bino byayononeka n'abakazi tebakyampa bulungi kazi oboya enyawo kajambo musawo oboyagala okwogera n'omukazi n'ogira nalaba era bana identity mwali mwankolera ekintu ekirungi era buli we ntunulako mu kamera ya SB4 nga ndagirirayo ku bantu mugendeyo wali ku kizimbe kya Hamu ewandegeya ku kalina mpanvu eya Alhaji Hamu Alhaji Hamu kajambo gye ndinkola naye mu bulamu akantu singa video nagiraba kuba kati olaba SB kati ku budde buno ndi mubaka we nga bw'onoogenda okasuka amatabi oba okitegedde kati wano ndi mutabaniiwe bizinesi yagimpa yino ngikuume bulungi kale wadde bino ebyabakazi tubyogera nza okubeera n'agamba nti omwana ne muwa kapito yadda mu bakazi kapito magoba
genkwana ku bakazi kuba kati nga nange omuntu wamma akola nange omuntu akola sinywa mwenge kati we nfuna omukyala nange bankoze kati tonywa mwenge todeka kola tokuba kiti akakola kale ndyako naye nga sikakwerabisa omuntu yena olaba ne Gaddafi bamukwata n'omwenge mu mpuku oli omukulembeze wa Libya yafa yazimba mu n'emizikiti naye njagala okugaba bamusanga ne Black Label ngali mukunywa naye nga yali kastori musiramu ogwono ogwoza kastori musiramu olaba bwenkola emitwalo 3 alla nampa amagoba ga mitwalo 3 nga ngafunye njijako emitwalo 2 nenjitereka zino omutwalo ngukwata fayini bongo negulira mu mukyala era sente zentadde mu mukazi ng'omutwalo tezinnuma kuba nange kenyini ntuyana nempulira nti nkoze ekiti weewaawo naye ebintu ebirala byonna sina kyentekamu sente nze sizanya ludo sizanya mata kati yansanyalazza wano ne buli obudaala bwolaba amatuli so kati ngenda kuira omusawo tukolapo empedo jeka mbala kukola erinnya eri oddewo omuzuli mu butuufu kuba kati wabikola valaye wuuno kano kakikoyamba esaati wala manyi wa spice dayano oyo ono si spice ono yali omukyala yali asinga mu nsi obulungi yasooka n'okukwata essimu ya smart oyo ono ali kuno ku saati yange n'omukono obulyango abasajja nedda n'esaati yange nomugyogerera bamuyitaani kati nakugamba ki kuba kati nze ondaba ekinkuba gwe sikyesobola okukuba kati eno tisatu ogiraba n'oba ojagala soka kugikuba ne mukazi wange abadde abeerawo nga njeya nga ngamba mbuuya abakazi ng'era ayagala njimuwa akole ki ye aba ajambala naye nga tolaba nga erivimbisa naye mukazi musajja mukazi omukono nga gw'abasajja naye kasaati kalungi ko kalungi si wannange obubaka bwosembayo bwosobola okuweereza abakyala bonna abali eyo kuba essaawa zino baddeko n'omukyala agenze naye nakyomiisinga bane obubaka bwenyinza okuweereza ku bakyala abali eyo tubaagala era tukyabaagala ne mutuyise bulungi kati nga nze ndi musajja ssewannaku nkulese mu kabizinesi kange olw'okuba njagala maaliyo okitegedde kugambe wabula tugume tukole nga naawe bizinesi ogiraba kale ompeweweeko nga we tukola oba kitegedde nenkwata nkuleese newammwe simanyiiyo negge olutuuka mu sente zange ate n'oyagala ozisindikire maama wo oba waliyo bizibu jjukira ate bwe tubeera nga tetutaddemu mirimu mugamba bakyala bannammwe nti tosobola kufumba nga tokola musajja kati mufumbire bufumbizi eyo nayo bizinesi bayomba eyo kanaffe olubula n'oga nti kale kamufunire kyakola bw'ogamba nti nno agenda akolere mu kibuga bino bagenda mu kutambuza mmere bajja mukukwanako nze nyine ebbuba ggwe wagamba lyakendeeramu ndiina nakati era bwe mba sikuubidde omala kufuluma nju yange bw'ofuluma enju yange newe mba guze buguzi nyina okukuubira paka bano bokola n'omuwayo ettaano era bw'oba ofulumye bw'oba okyali mu nyunga gamba kaneeyongezeyo baako 3 oba 5 tonyongeramu bw'oba okyali wange mba nkyakufuga bw'ofuluma n'otambula gwoba weetwala kyeza n'omala wogula oli n'aba ku ssimu ne bamukubira osobola okulwanaawo nga bamukubira oba bamukubira kale essimu gye njijjako oba ne mugamba essimu yo gikola eki gijjeeko mba saagala kula wakati nze olaba ne mukyala wange oyo yagenze naye nze omukyala gwe nali njagaddeko naye ngeri gye mmanyi emaali ye bweba etambula kati nzira wano nenkuba okufaana nenga nti kati bali mumunyiga kuba kati ye oli gwe mbadde naye sekisi abadde amwagala kati nga woona ogamba ng'owula ng'oyagala nnyo ate oli ayagala n'asukka buli naku emirundi ng'ena kwetaano kati ndi wano ngamba yanzize mabega naye ngamba kati waliwo ali mumunyumirwa egyo emirundi kyekinnuma kyokka naye nga bino ebirala tazimba oba afune kyakwongerako kyonna kati ate jjukira ffe abasajja nange oyinza okunenya nti abakazi bakusudde mbiwulire eyo abakazi bakisudde tekirina magezi tekitereera kakati nze bwe sireeta mukazi wano ate nange omuvuka oyo aba ayononese kubaka kati bwe mba sina mukazi wano olwo ngenda kutandika mpaale naye kati omukazi buli wentunula ku mukazi nambikulako ku kisambi ndagawa
Oyina kubeerawo. Mbeerawo. Ndagawa. Tewa kwasiza mwenda konti watu wadada kasabuni n'engana. Nadda kasabuni n'akasannyalaze. N'akasannyalaze. Kanyo kaleta nkalayo kona yo. Gwe esibifu muli bajento. Tutagira ebintu bye bitunafu okubimanya. Ate kali gogenda kulwa ddyo omukazi. Babula. Kizibu. Kikata. Chikata? Babula se mu chikata kyo. Oyina chikata kyo. Gatobalabako. Owaye. Gatobalabako. Ekyo chikata kyo ne kigwa kunze. Aba obasanga mulinga kwaya. Ngabakola muki. Ngani na kalimo kanga kano. Baya enkata ina kawo kanjawulo. Nsanze wange parkinze mbadde manyi watu yiye. Pikipiki kyange kikiri kyayise negundi ne bearing mu maaso. Yiri gyolengera kesi before media ejja bolo. Naye nga lya era mwali mundi akekyati naye nga simanyi obulamu bwa motoka okabaka wannala oba kitegedde. Olaba okumanya yaga motoka njula kugamba batekeko steering bantereko egundi akayumba. Motoka izo batu bakisoba. Ugenda wadikke. Motoka enkuba bino pikipiki kwa kweli. Sasa jwe. Wogala jeri awo kugundi. Kubutikiro. Wanje nesibe kwa alien. Nesire kwa alien ngenda kitereka amabati mu bali. Okitereka ko bulonye akiterako natekako nenkata ngonyola bunyozi bwoti. Ne kadi yeyo jimpe. Kadi yeyo jimpe at least. Zile kweli wa nange bajimpa buwi. Ayo kama wani motoka. Ekikulese kikuleka. Kuba n'abaana. Aleto kwa mmanyi. Shia. Tomanya. Omuntu kunsi oyina nawo kwevuga muko. Ayina ujjo kwevuga. Okumpe mali. Ne motoka. Anti katere mulimu emito. Ewa kyo bagiteka mu muto guno ogw'omukazi n'omusajja. Ani lwana ko ku mukazi ne motoka. Ku mukazi ne motoka. Nga mubi mpakati. Nandi bakalo. Okuwa mukazi ne motoka. Nga bakuwa Katonda yogera nga byalali. No, chibeshti. Nga bakuwa motoka. Teyadda kudda mu kusemberera omukazi. Bambo bonna bana motoka yo. Tekatenga bakugamba ekirimu mu nsi ekirimu obulamu motoka n'omukazi. Andi bagairota ko kimu. Awo ngenda na mukazi motoka yo gitwala. Kwazi bifa media tugusa ensonga tubadde nejajjabo ngena ancha ngena kupira omusawo atwa appointment ojiba kukola erinyo. Alhamdulillah. Nange nsekeko kukaseko mbadde nvimba gwe ne katoina wo bivimbayo nga gavuddemu. Oli anyaka kola wegana galesera akakola. Esibifo kamba bulire ekintu kimu. Uganda eno mugiraba bannange akakola tukalya twekwese ne Uganda eno buli muntu alina ekimukola. Olaba n'abazeeyo basanga alina akagoloke nga akukutanako bakagoloba buli muntu alina kyakozesa. Kati gosogamba nti amayirungi nga tolumbye kubali abalagwe lumba newe baba bazeeyi tewali muntu abeererawo. Kaniza akakola nayagala nve kunjaga. Okitegedde. Kati tosoba bivaako byonna kati tuova kunjaye ataka irungi oba kiriya. Nenga sikakwerabisa kubanze siyigiriza maana ndobanji nanze nfuna bakazi bange ntukaaka. Ezo onabadde akaaka. Ona akaaka nakajani abadde akateekayo. Abadde ali atali nnyo. Anyway, kwasi bifa media tuguse ensonga banafe aba Wamato Estate Management batuteka mwaka sente bali awo natete ku Makai Road bakuyambako kubera nga baku sololeza abapangisa kwenana ngoli landlord nengwe n'abapangisa tebagala kusasula wekwate banafe aba Wamato bakudabiriza amayumba bakuzimbira kupira plani byonna mabaisi ba Wamato Estate Management twali nejeja bolo tujja kudda ng'ate jabbola agenda mu ddwaliro balina okukola erinnya lino twafuna offer ew'omusawo era yavuga nti wetufunawo n'obudde kale nagala mu confirming tulenga jabbola ojja obere ng'okola erinnya alhamdulillah jabbola adonya mukazi talina mukazi saa zino yenaye muntu ng'ali serious muntu ng'ali serious
omuntu nga nampa ekitiibwa kati omukazi mbadde naye ono owange naye nga tampa kitiibwa kuba n'ekirala nga nze ndowooza yajja kufumba bya ddala wa ye yali yajja alina kyagatta yajja alina kyagatta kati ate n'ekirala SBP lwe tubali tubeera mu kamera nga tali eno n'alengera kati nga yamanya ebintu nga kyekimuleeta nga ajja kunnondayo bakuyita kulondayo mu luyaaye anyway byebyo mubere bulungi mweraba Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.